kyenkoze omuntu kwedikwota taliddira nti rawundi ezi eddakiika ezi antidde emmenye rekodi erawundi ezi eddakiika ezi sose nemwoki esooka ddakiika emu naagwa eri nensituka nempaga nenyongerayo akadagala abadde talinaterera nemwongera eddakiika emu kitundu nempomula kati nemwongera fayina esembye rawundi ezi eddakiika ezi mbadde musi mugeri tuzanyaga neyikyuli nawonye toba nesenga walemera ku mikolo bano basenga nakuyita sente yayagala otegeka okufa kwa gundi yava mu bufumbo wendi nja mukubira rawundi zezi sadida ono mbadde musi eddakiika ezi naye aziwuliddemu jalla jalaalu zekyaddamu zanya n'edikwota mbi kati omulala addemu anneepankeko dakiika 5 ozimanyi gwe abadduka olympics okumenya rekodi batuuka mu sekendi zozanyisa eddakiika 5 naye mbadde nneeza ekintu eki aŋŋambe nti simutuusiza ku ntikko ndyoke nfulumye embwemwe fuluma dakiika 5 zonna zikumaliddeko busimayi totuuse ku ntikko oli muguwa ddalu wajja kunzita did you come to kill me? Did we contract to kill me because we have to engage? Eddakiika 5 ziyiseewo simanyi sinna kutuusa ku mukwano ekirungi tabyogedde kagambye naakamala emirundi eki naye ayikyuli oli mubi. I remembered my strongest days. I was tough. Kale luli nali wa ssaawa naye awo nalaba nali nnumya bulumya kitonde kikazi ssaawa nambanga nkola ki mu secondary nga ndi wa ssaawa nagirekera bammayiko guluneedi bakutule bannaabwe buno naye kati nfunye eddakiika ezi mulimu laawundi ezi oddamu nomumanyira ati nno simanyi ekyo talina maanyi gatya kati abadde bansekerera muwulira mutya how are you feeling tisimanyi oli kadde wannema tomanyi testi simanyi olisa maaso how do you feel nga mmenye grand record rawundi ezi mukubira katono omumotte wangi only 5 minutes wulira abaseego obadde oyagala mmeka owange wantumye mmeka dakiika 5 ozimanyi gwe nkugambye aba olympics okumenya rekodi ba Usain Bolt baddukira seconds kati omuntu akoze dakiika 5 ngoddawo omunyooma jangu oba oziyita mmere onompulira ajumuse ekyetume kye yakoze eddagala likolera nno ddala good morning, how are you doing? Tomuta ne oba walonze mulonde kubo oba omutaddemu playing mantis oba omutaddemu muli ku missionary simanyi baaka gundi mulina obukodyo bungi sibutegeera nze nkozesezza kalike najjira ddala mu firimu mbadde nakalaba nenga wendifuna omuntu yenna ajja kumpulira mpulidde wallahi ampulidde ikyuli okoze kitono show us evidence bannange subhanallah ta'ala sanu evidence show you what evidence subhanallah sanu I can't accept that, my lord. Evidence? Which evidence? Ompise flesh daddy. It is Simanyate Muteke Mokame over. You this generation, which evidence do you want? Sibategera abachezi, abadda afudda kyawekera nkugambye obutunda yeetaaga kadomola ka butunda ikyo omumanyi edikota straight naye ng'ogiriko togivaako topapa lero lwa sande eyasuze ne bwokeera ate okeera wa bannange teri mukazi yantamanga alina lugezigezi yasuze keeza simanyi bwatuuka okwambala ayambalira mu kinabyo kyayagala bintu ebyo fe abasajja abamu katwamanyira twagala bintu byekunamiramu ku sande yes
Lira kumuka pale tambula ko mu nyumba nena abeera majowo Monday to Monday. No nyengeri gy'omugulira ekirabo nga takyakusikiriza. Mutambuleeko nga ekyatugobya mu ggulu mukitulage genda bamwe mwatugobya mu ggulu. Twabagamba mwegendereze ekibala ne mugaana. Bwetyo ne batugoba mu ggulu. Ate tutuuse ku duniya nawe mututawanyizaawo. Mwatugobya eri ekyatugobya mu kituwe. Oh my God. Play the music. Wanji batugobya mu ggulu 5 minutes wakyoze esibyeko obadde oyagala nkolese mmeka musobera bannange ompita wa 24 jalla jalalu wasize otya zukka neyikyuli ndikwedikwota lungayirwa agambye ndikwedikwota ate Katonda agambye jajja yikyuli tojja kuzi ate nga mmaze abadde kibannange mmaze abadde afudde ayambadde akaveera ka sukaali yes yambalidde ddala akaveera kyemuganzireyo nkebere nyinza okuba nga tasimaze bulungi Allahumma jajja kibadde kitya gubadde muggo gwa sineema ayingidde simanyi nansaba dulinki nenjimuwa abadde akyetala eno nentereeza bedumbuli abadde adde eno ne musongera eno mu bedumbuli neyeetuuza neyeekoza nembanga alikwatako nabanga avawo ngenzi olabanga agweri nentandikira ku lwasalingi maama lwasalingi yanyingiza tempo kuba ku lwasa tewali muntu ekizimbe kyonna geeti zeggudde nendyoka mpuuta watermeloni nambye ziba lwasa tebajja kundeka ngenzi olaba nga ndi munda nenywa akadagala ngenzi olaba nga sisituse etu ngenzi owulira emiranga nenga ekyuli eddagala likola eryagimusa ekyetume yes kati siri wakuzanya nebankaako on your own risk 1 hour for Mayanja family yes abo bawizo basobola 1 hour nabako ng'alinga akutuze nakuluma ne balowooza mwalwanyi naye nga mukwano sigusobola ogwo bamayanja family sibasobola kuba ate kati balina abamakasi essaawa ezi yagambye wanavira ku kiwala kya desire ng'akisimyemu ekitulimu mutabani wa kamiliyoni ate yazze luno tamanyi gurunedi yawuusewuuse kiwala kya desire nassawali big up mayanja family straight waliyo prince Canada byana y'abacelebrity tebabirese kyekimu ebulaaya prince kino kiwala kyamuteesaasira simanyi ezeekere ekiyimba ennyo kyayingira dda mu Canada ekyuli oli maanyi yes ekyuli maanyi tomala gazanyira ku white nation beard bus like that how kuwadde eddakiika 5 nti simanyi era wabula gwobadde muliri nange simanyi what evidence subulana talai sanu Mogadisho live naye mukama ikyuli ojja kuwoza yes ebintu amaanyi go wegakoma woyinza okukoma kati lwaki weekanika kuzoota osobole yes era atasobola ddakiika 5 weesonyiwa ikyuli kanfune ab'ettaano genda kuba essaawa weebali please what's next ngenda mukumasajinga pedicure tomanyi ikyuli nasalawo okwerabirira simanyi mama tenda atubuuza amayumba getuzimbe tetulina mayumba gwe zimba amayumba go banaakuziika nago ffe tuli bali ba life gwe zimba mama tenda totubuuza kintu ekyo simanyi tuli tolina emyaka weegiti simanyi tolina ttaka Uganda gwe ba nettaka gwalina ettaka ki ekyakutwala ebweru wandisigadde ku ttaka simanyi biki ali ate palisi si gwe liki gwe olimanya nti n'abalina ettaka bali babbako ne babatuga ne bafaaga ne balireka oli ya life ffe tuli bali ba life from the Masape clan tuli bali ba Masape mama tendo mumugambe talina tubuuza bizimbe ffe tulina bizimbe
ate tunyome amu azimba ebizimba ate naffe fetukolera ha bwanywa nga tunywa bwalya nga tulya. Yes, neka tutubuuza ebizimbe ate tuyina fe tuli eva tusula ku street fe tuli baana b'ebweru just okwogera kulya life kunyiiza abantu bwe kiba kikoze byo notandika otubuulira nga woyina emizigo emasaka simanye emizigo enansi gijo fe tuli ku mizigo gyo mamatendo. Wano bwe tukoowanga ngenda Amsterdam nga nsanga Black Dutch nga tukola ekintu kyekimu kulya swaga nga tusanga pengi nga tuli eswaga paka we tuliva mu nsi eno tetulijja mu bizimbe byo gwe zimba ffe nga we tuli obulamu. Si muntu atubuuze nga simanyi kiki kyoyina. Tetulina kye twajja nakyo ffe twajja tuli bwereere n'amaloboozi gano Katonda ge yatuwa tuleke mu mizimbe emizigo gyammwe bulaza wakusange ku airport yakuba akatayimbwa mukayane lwakazigo nga eri tuli mu Paris wetwewuuba wetulaba Ferrari wetutula mu hoteri fe tuliwo okukola bintu ku nsi bye tutakole mu ntaana. Timu Uncle Richie, timu Penge, timu Ichuli, timu Mama Tenda ati yabadde atuliko simanyi temuyina kino ate nga muyina emyaka weegitu please kyogaa ku 7.5 ofuna $1,000,000 10 tozimba please kati senga Museveni senga Obama yalina kizimbe kingajja ku bwa America longo targets fa tulina longo targets tuveeko atuviireko ddala tuli mu kwesanyusa atubuulira bizimbe we bigwa entobazi amazzi we gaziyitamu tubadde tulinze oyiro bagenze kuloopa tukyakaayana tukyakayanira oyiro ate tubadde tulyawo sale n'azuukira bannange sale bw'azuukidde ne tunoonya abaamubika nga bali ku muntu ono waaye sale wuuno nvaako owaaye jeno sale wuuno nvaako naawe emisinde nakkirira n'ayingira Nkala nakkirira ettaka omulala n'ayingira Weerozi n'adduuka waaye jeno sale wuuno nvaako ojja mugezi bamunoonya mwayirira nti ali ku muntu owaaye Jenosale bamulabye mu vidiyo nvaako nze adduse oyo Ankala bamunoonya talaga owaaye vidiyo ya Jenosale erabise ali ku misinda ali ku muntu ono muli mutya usande muli mutya muli bulungi Robert Marshall Select tumiddeko nnyo kyali wange oli wakabi nnyo kirongo deno wali wonne wanyakana ku parking anti sande mukimanyi tuba mulungo straight away nga tugenze eri wanyakana ewali ekyennyanja maanyi ate okkirire walameka ku fish flies eri mulungo oyita ku geti ya Siba omanyi bwe bamugamba obeera wange agamba era munyonyo abeera mulungo kukiri ekikkirire mulungu eri wo gye ngenda obbeera eyo gy'oba onteegera wangi owaaye Jenosale alabise n'amyansa owaaye Jenosale alabise omwana n'amyansa omwana amyansa kuba mukayimba bote wokolanga kompitita omuwangudde anti yagaye muleete ebifaananyi eyo vidiyo ya 98 nga mwakava mu lutalo kati mutulage Jenosale yafa nti mukatokaayana don't worry tiina obujirizi nga 9 nga 6 ogw'omwenda mu nsiko omwana Esteri yafumbirwa 89 nziramu Esteri yafumbirwa 89 embaga gye mulaba omanyi mutamutegeera bya kamera waliwo zoom ini ekuba mu mita 8 n'ekuba mu mita 6 kati ebifaananyi bye mulaba kyebiba biri fede nga biri mu kooti ya bbula tayambalanga ku kooti ya bbulaka Jenosale kati ebyo ebifaananyi bya 98 wangi ondabye mumpite mu pate yefa ababiye mu pate ne abantu bagala naye simanyi kaze nga omanyi mu pate omanyi nga ndi mu pate Ichuli white beard nation boss bwotyo wozina ng'omaze owangula bakusabye omulambo bakusabye omufu owakubuze ojjeeyo omuntu mulamu
omulambo gwambuze ogwasale gwambuze nakebedde mu mochale mwonna nga temuli mulambo nenkebera okukakkana ng'ate ndi ku mulambo kima genosale wuuno n'adduka wuuno mulamu jangu omulabe jangu olabe genosale nvaako jangu olabe genosale n'adduka yapyantiza simanyi gyali kati akomawo kunnya mutaginge bulange security alert banava ne basava mwebale nnyo abambejja ne basaabambejja olituukidde Mmengo omanyi ddulo no abaana bajja okuba omwana oyo akatayimbwa ku mutwe mwebale nnyo okukiikirira David Lutalo mwabadde bakabinnya abantu beeruwero mwesombye embungi naye makeup kyoyo gwe mwayambadde mwaleese abajja ebizigo nga feesi zonna zajja mwenna abeeyerusa mwegendereze waliwo emyaka wootuuka nga wadde olina ssente z'ebizigo yenaalinga eyagudde mu lwejje lw'omuliro tetubalinaako buzibu naye ate okujja mu pati ne mututtira ebifaananyi abaana beeruweero mwazze mbungi nnyo mwalaze Lutalo omukwano naye Lutalo nga wokola practice nti Calvin Kanja yakyogedde obuukabuuka ng'akakejje ku siteegi ebikazi bwe bikulagalaavu wootunyiiza ebikazi byonna bifiira ku Lutalo kyokka nga balina ssente ne zibode ne zisikisipaaka bali eri bapalaso abaana baagala Lutalo bannanga omunaluweero yatujjirira oba Kamiliyoni awulira atya anti gwanga mujjajja kati ayinza okuba owaayo olututijje nnyo ositayimbira kubootera Afirikana nayimbirawo nina 19 awo navaawo nina 19 naaga n'abiri navaawo tuli muwaana Kamiliyoni ssebo Lutalo wegendereze Lutalo ayingiridde ddala kati mu Numbers 3 Juliana yasooka ne kuddako Bebe ne Kamiliyoni ne kuddako Lutalo Kenzo mu namba 4 baamugjawo yadda mu kuyimba kadongo kamu ebyebweru omala okuva okugwa ali mu simanyi agenda kukola festival weggwanga ki where is your new music yate nnyimba 2 molu bana Uganda tebamanyiiko n'olumu naye nga Lutalo mu namba 4 akugjeewo ge mazima Kamiliyoni ne Bebe kibalemeza mu namba eri gye nkugambye bamastaringa ati wa showbiz n'eŋŋoma nga we zitambula ne Kamiliyoni wataba ku nnyonyi Bebe abeeno na president balina ati wa industry but as selling Juliana yali ku top because tewali muyimbi mwaka guno yakoze kivvulu kyenkana kya Juliana from entrance venue quality sound tewali kati abalala balina kikolako bukozi ate kimuleetera kubanga ye number 1 amaze emyaka egi nga 8 nga tayimba naddira mu miliyoni ezi 3 emeeza ne zijjula ne zikoowa kati oyo ye number 1 top artist mu country gwe tuyina ge mazima yes kati abalala ab'ebivulu ne bagenda nga baddako bayiramu osajja mu Serena tulinamu mixed tape tulinayo Spice Diana 13 January tulinayo Kamiliyoni gwanga mujje tulinayo King Saha Valentine's Day as it stands now Juliana ye number 1 artist kubanga era abayimbi balabira ku ratings yes kati ne wajja ne waddawo Lutalo ajjiddewo nno ddala Kenzo kasaze nsimanyi nnyimba kadongo kamaayi nayingirirawo mu namba 6 kubanga yo 5 ya Good Life olw'okuba be basinga hit songs bo Good Life tebayinza vaawo kubanga be basinga hit songs yesterday nabaddeko ne producer Washington nesobola okuwulira mu nnyimba ezimu zazaakola njagala bakakasa te by next year abantu bagenda beera abagenda oteeka industry ku bunkenke azawi already ne bakata Leand Kando
nawulidde mu nnyimba zaabwe empya Katale and Candle done by producer Washington nenkakasa Washington ebbanga eti ate maanyi Washington yalaga wala akola omuyimbi omujja ku scratch to top yandaze ennyimba Washington ze yakawandiika n'abayimbi bameekinze olunaku lw'enkya tujja kuba tunnyonnyola abayimbi nti it is important okukwata royalties n'ogabana ne producer. This is a world phenomenon. Si bino nti n'oluyimba najja mu studio n'ensasoni twalata no mulina okukanya ng'oluyimba lufuuse viral. Toyinza bba na nnyimba za muno zonna ze yakolanga gw'oziryamu buli naye nga tolinaamu wadde empathy egamba katugabanemu wadde nasasula $5,000 n'akola oluyimba naye oluyimba lwahitinga beyond era baproducer mwenna ab'e Uganda kyandibadde kirungi n'otabamira ssente omuyimbi najja ne split sheet sindi we yagiyise ne mukkaanya ku percentage kubanga toyinza kukola luyimba omusajja n'alulyako obulamu bwonna nti kubanga yakusasula $3,000 aga studio ezo ziba z'amasannyalaze naawe kulya lanchi ne time gy'omalaawo ng'obikwatamu but as a song is made this is how Dr. Dre's get awards oyina okurecognizinga every bit of production abatakikole muli mu buzibu bw'amaanyi wangi kirungi nnyo otwala obudde mukola mulimu gw'amaanyi ba producer ate ne mufuna kitono nnyo omuyimbi ye Katonda yamukola ng'ali selfishly greedy tebaddiza mulina okweprotectinga era mulina okwembakinga ku effort za Washington ne musobola okukolanga ennyimba ze wakola kati omuntu nga Nisenure adaagana okufuna hit song musajja wattu nga naye ennyimba ze yakakola Nisenure producer Washington alina ennyimba nawulidde ne mu za leediyo ne wizo naye ng'ate zize nanga Isma kati woolutanga abantu batandika simanya luyimba lw'omugenzi tebategeera na luyimba lubeera lutya oyinza oyimba oluyimba nga si lulwo nga gw'oli muyimbi waalwo okugeza kiggwa leero oluyimba lwolaba olwa Chameleon lwa Sirikiti Stewart and Roger okiwulidde kiggwa leero oluyimba lwa Sirikiti Stewart and Roger despite okuba nti Chameleon yalukola ki yaluyimba oluyimba lwa Bebekulu lw'owulira lwe bayita Love You Every Day producer waayo Michael Fingers aluyinako rights ne Bebe bw'oluperforminga mulina okugabana. This is the world. But Dr. Dre babeerawo ba Eminem ba 50 Cent ba Snoop Dogg ba producer ba Swiss Beats bonna oluyimba bajja balugabana mu mitendera ekyo mukiyige muleme kutuuka nga ate omuntu ayodde nnyo nga gwe yakuwa $2,000 lokati ng'owakola kabisi kandagala nga lutala gyalukolera $2,000 ng'olumuwa nga womanya abayimbi nga aluvaamu ebyo byonna nga gw'otuula butuuzi wali nti kumbobe iyo nenne yaproducinga gundi kyova olaba bagenda oleeta baproducer b'e Uganda bambi nga yenna yeekyawa producer Didi yagweddalu producer abalala akolayo omwaka n'adduka n'asiwanda n'abula kati tulinawo na Simple the production naye agituuka abule kubanga gwe toyinza kukola music abantu bo abakolera music nga baate bali bubiri tekisoboka genda olale ku baproducer aba Don Jazzy era omuyimbi waba wakabi wabbugawo ne producer aba wakabi kitegeeza balina engeri gye bagabana omutemu obulungi naye gwe n'ovuga zigundi n'ozimba zigundi nga baproducer abakolera music bali mu kazigo $3,000 simanyi bamugobye simanyi producer wa Palaso bamugoba mu studio how omuntu nakolera ennyimba ate ne bamugoba mu studio mulina okuddamu ne muba n'omutima abayimbi tebalina mutima mulungi baproducer muteeke pen to paper omuntu akole ekintu kyo ku paper muleme kaya na yes oluyimba olusasudde odu producing luwedde but I suspect this song may become a banger. I want to put pen to paper ng'oproducinga kati abantu abatawanika naye wadde kantu konna takolangako literature wadde to compose a thing naye nga bebalina ennyimba ez'amaanyi baleema tawandikangayo luyimba kati nga n'oyo alya mu effort zo zonna producers
have some sense. Buli muntu wajja mu production have a split sheet. Nebaza nnyo Sindi okubanga ye yakkiriza nti mu butuufu Washington yeetaaga share. Sama soja nina kkiriza nina abalala mujja kukkiriza mpola mumanye nti producer aba yeetaaga waba yakola ennyimba 15 weetaaga okukkiriza ne mugabana. Museveni nina oluyimba lwo mpenkoni kuteerere kukyomole akakigale simanyi akakigale akasigazi lwonna producer Washington yalukola wadduka mu studio toleetanga ssente Museveni. Twagala kukola video ya luyimba lwo tolabika tuwe permission tuteekemu mmendo naye osasule royalties Museveni. Oli mu bayimbi tewali yagamba onoonye Washington mwoli wakola mpenkoni kuteerere akasigazi kumutendere mutondoro nindiri bombere oluyimba lwo Museveni weeruli wangi kuba yes Museveni ateesa sule sente za studio yayita munne mu state house olwamala okukwata oluyimba lwa mpenkoni talina kyeyawa Washington. Museveni yeggw'omu ku balina royalties. Yes you did pay studio time. A producer yamuyita mu state house kati yasasula za studio olwamala okukola mpenkoni kuteerere kasigazi tumororo zaala toto yalumanyi lwonna. Museveni oluyimba bamuyita alukima ku muntu ono. Museveni kima oluyimba lwa president nzija nkyalwanyisa ba oiro kima oluyimba nzija naawe Museveni kima oluyimba bakuyita kima oluyimba nti ate simanyi kyagenda wa luto. Please Washington ayagala okima oluyimba lwo omuwe royalties ze ye gwa asookera ddala ku list kamiliyoni noddako Rasta bebe noddako list yonna njirina enkya ngenda giteeka ku list wa njibasomere gaye osaanidde okuwa Washington sente oluvannyuma lw'okukolera luno oluyimba luno mwaba good life ate simanyi na kumanya okutandika n'enkya producer mumpeereze ennyimba zammwe nga ze mwakola nga z'amaanyi naye nga bakusasula studio time nkuyigiriza kye bayita split sheet ogende omuyimbi akusasule. Yes amateeka gazze amateeka gakoze eki gazze webala akasaati ikyuli kamaanyi kano naawe okamanyi ikiri mu byekikumba nalaga wala sinze kiri kivubu sinze ono yakabeera mu musana ettaka eyakalaba ennyonyi emu naye najjanga yeeyogeza ku bambala alina agagalogalo n'ateekako agajegere agawetaweta oba bagalondawa gaddugala tino oyo si siliva addugala atya bwati n'ate olufubafuba alinga akola mu sukaali ggulu n'ayambala ebikofiira kofiira naye yeeteka kuba ekirimu naye mukubi wa kikumba tabangamu mu bakubi b'ekikumba talibeeramu. Buza Ebrians ne Fiik tulimaanyi nnyo naye nga kiri kitya mwebale kunsabira ndi ku ddakiika 5 oba olinayo eddakiika erinnyongeza mu ddakiika 7 ku 9 saagala sukka 10 zimanyi kwogera sajja kufiira mu bisambi by'abantu omanyi mwagala nnyo Isma simanyi nywa kano simanyi kano kakwereega saagala kwereega. Omwana yagenze n'abuuza Abade omudiribada nti buli muntu agenda mu basawo Abaganda omukazi aba agenze kufunza ate omusajja agenze gegeza owabange bano abagezza banayingira wanga bali be bagenda okulaba bafunza bufunza simanyi kamufunza kasuku alina simanyi weebambe mukoze bukodyo mbe simanyi kyebambe buli gwolaba omwebambire akuwe eki ojja gwa mu Somaali ng'alimu Olusudaani nga yakagaye enkwakye essaawa akutula ebbunwe. Yes akutulirewo ebbunwe. Ate producers are also in Uma. Yes bino bya studio kuba mu Uma kirala naye studio waka gye wamukolera. You don't have a wife namukadde ulira ate oyo oyagala kunyiiga ogoba ali waka onyiige lwaki oli muto ng'ate bano be balina ono omukadde okiwulira
Sayagala nkulage bulazi nkulingizeeko bwenti ojja kutya ogaye bannaye ekyulu nga weeyagalidde ku nkaaga wefudde playboy mansion. Hey, hey. I should pay for Musabba should pay royalties. Naye omwana Honorable mwamulabye yafunyeko okunywa Honorable nsereko. Omwana ayagala entalo yagenze nakuba bunne knockout katunamutire emiguwa wangi. Gideon agenda munnaye funa butuuzi agenda Canada. Gideon agenda kundekawo bulijjo ne mulaba Bobi Wine nga ayempapula Canada sawa yonna. Gideon mye wano ddukawo agenze okweraba katayinza kwogera naye kyuli. I am not going anywhere. I am not angry for playing despite having so many offers to go abroad. Abantu bapita timu MK Dubai. Shedia manager wange yategeka ddamu Burj Khalifa. Adija Kigozi yampa tiketi. Zakamaya yampa simanyi hotel wengendo sula byonna weebiri naye Gideon agenze olaba nga tansobola n'ateeka ku Gideon tokole so ne likyuli nvaako nva Canada. Gideon anytime from now. Era kyobola balina ekimuli kyatambula nakyo mu nsawo buli watuuka nga akyewa. Simanyi ntuuse Entebbe, ntuuse Amsterdam, ng'akijjayo ntuuse Dubai. Ekimuli eki weegendereze Gideon. Bulijjo tawaana Bobi Wine. Oli munankole w'emitooma nagamba naye nga batemuwulira. Gideon muyaaya buli lunaku ayagala asayiramu ayeekolerawo bonna asayiramu. Simanyi Bobi Wine my president, simanyi Bobi Wine my president. Eno balikodinga, eno webasa ku YouTube webasindika mu kiripu ku email agenda otuuka e Canada mu wiiki ezi bamuwe empapula. Penge yamala mu camp wiiki 3. Penge yamala mu camp wiiki 3 ne beyasangamu ne batya. Yava Belgium ne tumuwa olugero leero wiiki ejja n'afuna appointment wiiki ejja ng'alina empapula n'ava mu camp. Bwatyo kati ne Gideon akakodi akayina kakyova batatereera Bulaaya nga togenda mu nsi z'Abawarabu. Yaŋŋambye n'okuba Isma bakadaama bali walala Canada teyinza bbaayo kadaama neŋŋa abantu b'e Canada mwe mulidde empanga mbasindikidde. Gideon abatawanyeemu n'obeera ku puroguramu n'agaanwa temusobola kwewuliza ne Gideon. Naye ng'akakodyo kamanyi lwaki abeera alaba omusinga walaba omusinga ng'abitta baako simanyi kaizi toyinza gamba kaye awo wonna nga talina facts kyakola ku sho. Naye ab'e Canada mbamuweereza mponye Gideon, mponye omulambo gwa Gideon. Genda mbale nja kusiba. I was going to imprison you talking Kalebule on me. Lawyer wange ade yaleese etteeka kati nga Gideon namubala dda atalize etteeka n'ateeka y'emisi. Naye abaana ogenda balekeraani alina abaana 6 mu bakazi aba 3 kyokka agamba alina emyaka 24. Abaana balina emyaka 10, 12, 9 wabazaalira mu primary. Gideon mulabe edduka. Aze Canada Alubata empewo kefuwe Gideon njagala bakusindike Edmond Alubata oyo ko owulire winter cheti ate ogudde kodduse ebweru ogudde wano tetubeerawo nawe ebweru. Ebweru litaka gwa yawambayo ogenda wa koyombe ne bamezaya koyombe ne baliki bayite bakkiriza talifaadi woyo afense mbamuweereza Gideon mponye embweyo mbadde njagisiba njiwonye kati tubuza mutabani wa Nadduli katusoke tukube mutabani wa Nadduli addukire Essese Island wajjo tegera tuli bukabe katukube Nadduli kati Gideon adduse mu weekends ali Canada mu weekends okwogera manyi si bwogedde ne bawaayiriza gavumenti Bobi Wine ogamba ku Bobi Wine kaya ayinza okwerega emisuwa kumbe wano wonna asaba butuuze
awo nabakapalaga baby saiba bwaini saife mu America butuze genderera nnyo abantu nga buli kimu Bobi Wine my president ogendo maliriza ng'ensi mwali tatambula abatambula bali balina ne people power babivaako ddanga ne tatu bazeekuba kuba bo batambuze naye genderera omuntu awagira noopu mu Bulaaya nga tava mu kifo otegeerangawo nti oyo asayira musiika no offense naye nga kyobyera oli kati tubaweereza ne Gideon twabaweereza Kapalaga baby Selekita William ate nga mugenda kufuga lwaki mudduka abaana abo tebalina gwe baagala kujjako baagala butuuze wembanga president wa mwagenda kufuga ate odduka ki Selekita William mie katongole omutongole mie ono muvubuka gwe bayita Junior yabeeranga n'ebbajjo kati wuuyo ne Gideon kati munaagenda ofuga nga wano wali waani ng'ate ffe tuliwoo ng'era batuwa emirimu ng'era mugamba tibeeronda bokka bokka kubawo kula and he will never return. Who is Chief Mukwawa? Yes, Chief Mukwawa went to Germany, to Turkey, to Netherlands for reinforcement. Ever since then, Chief Mukwawa has never returned and will never return. Who is Chief Mukwawa? Ayekolera is Chief Mukwawa. Bamukuba juzi kiboko yabaki nadukeka nagenda Mozi you are stupid Mozi you are ignorant Mozi can't be all that. Are you explaining yourself? Chief Mukwawa yani Kunta Kinte omanyi leero waliwo akafaananyi kenjagala obbalaga akakunta Kinte bagenda ne bagamba Kunta Kinte gamba nti erinnya lye eripya ye gwe Tobi Kunta Kinte ng'alina emisuwa ng'egya palaso nagamba Kunta Kinte Kunta Kinte nga tamanyi kye bayita kibooko ya nvubu whip bakuba Kunta Kinte whip esooka n'abeera ng'eraba kanyama simanyi Kunta Kinte bakuba Kunta whip mwenda n'avaako amaliba n'atonya omusaayi n'amala n'agamba Tobi niŋŋamba Kunta Kinte lwaki olinze kibooko zino zonna wandibadde abazungu wabagambye dda erinnya lyo nti yegwe ate olinze kibooko ovuddemu omusaayi bakutemye ekigere simanyi ate katokkiriza nti yegwe Tobi volongoto yegwe Tobi volongoto naye nga wedde ekikubya kugaa Tobi liri erinnya lyolisigaze n'awagasiba bakuba Kunta Kinte abantu abaali balinanye Kunta Kinte ne bamuga osobola okutoloka kyokka nga bamujja Afirika alirattinya Amerika Kunta Kinte we yalaba ebibira ndowoozaga abiyita mabira forest n'ateekako nadduka Kunta yagenda olaba nga dduka yekka nadda kati Kunta Kinte yani